Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Amanya nze Mbabazi Wilberforce nviridde Nansanaganda naye ngate nzaalibwa eri Kabaale ndi mutuuze Kabaale naye nga ne Ganda wembeera kati saawa eno. So sanyuse nnyo njagadde nzije ndabe muganda wange ku byakola byali munembeera manya abadde angambira eyo ne ngamba nja kujja neerabire era bwe budde n'ensalawo kanzije neerabire. Mazima story yange nze nali mukozi wa basi za Global naye nga nsula awo e Nabingo kakati lwe nanyuka zaali ssaawa ng'emu ku bbiri awo nga ndi ne mukwano gwange omugenzi bamuyitanga Kintinamu nga muwumuza emirembe. Twali tutuuka awo Ekyengera sino twakayafuutuka eno mu luguudo ndowooza lwe bayita olukadde wali ku lukadde ne tuva emabega ne tukuba munange ne tusigalako ku booda naye ne tutagala ne tudda eno ne tusangayo akakulumu ne tudda ate ne tugwa mu kkubo. Ekyomukisa omubi muganda wange oyo Kinkina ye yamulinya omutwe ne gusesebbuka naye ekyomukisa omulungi naye oli yali agezezaako oba kusiba. Kati nange ne neetawuluzamu nnyo kaakati okwetaasa naye nga booda enkutte mu magulu asobola kwetaasa nange neenunya oludda luno amagumba g'omugongo neegaawuzaamu weewaawo wemundabira. Nze kati emyaka ngitwaliriza ndi mu myaka 7. Nali bubiko nali bubi nnyo nga sisobola kwekyusa ne wembawo ntadde ngaawo bankyusa bukyusa nga sisobola kwetuuza mu katebe nga kano naye kati weewaawo neerinyisa ne booda sirina weesiraga olaba ne wano ntuuse ngo asaasidde. Tebaza Katonda olw'obulamu bw'obeerawo ng'olina obulamu naye nga oli awo okompuleyininga eri Katonda sirina kino naye ng'olina obulamu osobola okukyebaliza Katonda ng'okyali mulamu. So naffe twebaza Katonda nti yatuwa ekirabo ky'obulamu atuwa akasubi ni tutafiira kusiya. So muganda wange tuli naye mu gurupu ya Spine Injuries mu gurupu yaffe ya Spine Injuries oba ekibiina kolanga Vice kyobulabira era abakiikiridde ajja ndabeko naye agenda abaganda nti ne muganda waffe ekintu kitambula bweki so kyavaavaayo ajja tukyalireko. So kuba Spine Injuries nange okubasanga tuli bangi so naye omukoso gwe yafuna yali Sinotrack nange ngeri Sinotrack so ate the same road ekkubo lyerimu by the way almost like the same mwezi bazigenda kukima mu Ssenyo nga bwe zivaayo beewane ku muvuge mpolampola naffe tuli bantu ne boda nabo ekkubo si ya buli omu n'ow'ebigere n'ali ku booda
So nenga twebaza Katonda atuleekera obulamu. Yes. Abasino tulabeddeko balokoke. N'olwekyo njagala kukubiriza abavuzi ba Sinotrack naffe tuli bavuzi ba bidduka naye mu butuufu nanyo okusinga kukuba olino eryebaka bano abajja amayinja ebusawuli abavuga amayinja kuba ebusawuli abavuga Sinotrack buli lunaku tumutambulira wano naye naffe abasharinga namwe kubo tuli bantu kuba nange nvuga motoka sometimes ntambulira ku piki naye kati nze nabategeera wenkulabira wala era noonya weneesoga nembali wenkulaba ng'owa Sinotrack ojja era nsonze nsooka neneefuna weneesoga nenkulindo sooka ojja okole ki oyitewo naye waliwo olumu lwe mwansanga mu koona wano ku kikubo kyebaka nali ntambula mpola ondaba nvuga nzitowa mbe nvuga bizitowa Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, Amerika, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida e Kajjansi. Park and Go Tours and Travel e Kajjansi. The world starts now. Weneesigamye nga okimanyi bulungi wensigiramu bwe nti nja kugwayo njukira olunaku olwo kati nontomere abavuzi ba Sinotrack mweddemu wajja nonsalira kumpi katono ntomere so nsaba abavuzi ba Sinotrack musaba abantu bangi abamu bafudde balema ekyokulabirako weekiri mweddeko muvuga bivuga naffe tuyina permit so okuvuga ebivuga ebyo muvuga naffe tubisobola naye sikiwa nti nange nsobola okuvuga kukubo ndinga atamanyi nti kubo ndishayalinga n'abantu abalala. nga tuweegayirira abavuzi ba Sinotrack okuvuga obulungi kansuubire nti bano abalala nga bwe muwulidde nti bavuga ebidduka ebirala bwe kiba nga kyetaagisa driving schools ziddemu zitunule mu mbeera y'aba Sinotrack please bakikoleko kubanga kesizi z'aba Sinotrack zigenda zeeyongera abantu mubafudde abalema ekkubo liba linene tetumanye abayigiriza driving school y'aba Sinotrack tefaana y'abalala oba ebifuga aba Sinotrack bagamba nti bo teri kuviira muntu oba kuviiridde oli wadde mba okumusanga gyali kugamba tetubitegeera bulungi mubawa respect. Kale nange kanyongerezeeko ku kyaba Sinotrack nze ndowooza kiri waasi gyendi ng'ogyeko bya muganda wange Gaadi emabega kondooza guli mwezi gumu nazise mutabani wange desemuka Sinotrack yamutomere kyengera mu tawuni n'afiira omulambo ningutwalawa ate mwine ekigambo ekigamba aba Sinotrack nti mweza mwe muvuga nini muganda wange lunaku lujja kukeera ku makya nga wagipakinze nga gwobadde ovuga Sinotrack ogivaamu osala naawe Sinotrack ekoleki si kyetusaba naye mukendeezeko bananyini motoka ezo abazikola baziteekamu buleeki ne baziteekamu eŋŋombe ate mukube ku ngombe abantu bawulire oba nti ndi mabega nvaayo bwerikeera ku makya nga naawe muganda we baliddeko ne Sinotrack bwe muri kitegeera kwanze munkaabiza nze mwakandomera oba emirundi girimeka sinagimanya muwendo Sinotrack. So n'olwekyo ewa Sinotrack nga tuvuddeyo muganda wange twongere okusabira tukusaba era tukiriza ojja kutereera ojja kuwona Katonda yakusigazaawo n'akusigaza n'akuleka ng'oli mulamu nkiwa kati olaba weesuubi ogambe nti wakatandika okusitwa kuva wansi omaze ebbanga oli wansi nkiwa ojja kuyimirira ku magulu go
nga bulijjo kuba Katonda yakutonda nakuteeka mu nsi muno ate nakusevinga mu kabenje ako akyasobola okuyimirizaawo n'oyimirira nga bulijjo ng'omuntu owa bulijjo. Era tukusabire n'essaala z'amaanyi. W'otusangidde si kiwa nti tugenda kuyitira kuddamu kuyitiramu mu mabega bye tubadde tutuuseeko. Omugole abadde atugambye nti mubeera wamu ate yasinga okutegeera kati puroguramu nga bwe zitambula nsuubi nti waaba akuyitiramuko. So nze chairman wa meetings zino amannya bampita Obedi Niwagaba nga nze nkubiriza enkiiko zino ze tubeeramu nga ndi wamu ne vice wange omukyala yeyanjula mannya. Tusanyusa okulaba mukwano gwaffe kuba buli mukwano gwa gaadi abeera mukwano gwaffe. Gaadi yafuuka muganda waffe kitegeeza famire ennene. Tusanyusa okulaba naye so sorry. Aba New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano. Bwe batyo balese omusomo ogugenda tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde, gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya. Balese omusomo guno ogenda okuyigiriza ebintu bingi nnyo 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 mukwano. Era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June. Era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina otandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathy Kabiite abeere nga ate ayongera obategeeza details. Tugenda kubeera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera. Era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogenda e Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo date zibagambye. Registration fee byonna byonna ogenda kuba obitegeera. Nkusaba okube ku namba ya Kathy Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingako awo. Mujja kumbuuza eri ku WhatsApp. Yes, enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223. Njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yeegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223. Obeere nga ate obeegattako olabe bwe kitambula mukwano. Era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation. Details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen oggyeko bulungi ennamba. Ebyatuukawo abasinotraaka Mukama nze njagama Mukama abawa omukisa ogubagwanidde. Mukama abawa omukisa wanze siri musazi wa misango. Tusanyusa okulaba amannya agange nze Harriet Namata nze omu kubakubiriza meeting eno, nze omu kumusanyusa wa meeting eno, nze omu kunanyene famire, nze omu nze mbeerawo ndi muto ndi mukulu ebiti byonna mbigwamu era tondaba nti emyaka gino muneŋŋonda nga buno obuto bwolaba obwo. Kati awo nze ndi musanyufu okuba nti kyasobola okwogera naawe okyasobola okwogera nange. Bangi abayina amagulu gonna emikono gyonna mugongo gutambula naye nga ku ssaawa eno tasobola kutuula wano nga n'ekyokulya tasobola. Naye gwe olaba Mukama akyakuwadde omukka ogw'obulamu noba ng'okyasobola okuggyako ewa gaadi n'ojja mu famire ya gaadi. Tukyebaliza Mukama kuba tetulina ffe tetusasulayo ssente tukkiriza bukkiriza Mukama n'atuwa buli kye twetaaga. Mukama akuwa omukisa. Beera n'eddembe mu kifo kino oli mu kifo ekituufu. Shifa tuli naye mu bujjuvu mu kiro mu koota mu haafu Shifa tumulina era akoze ebikulu. Ffe tulaba akoze ebikulu ate naawe ndowooza bwe bakunyumiza Shifa yafuuka ensonga. Mukama akuwa omukisa. Abakatuuka tusanyusa okubalaba. Ngenda kusookera ddala kubanjulira ekirabo kyaffe
ekiri mutuwo waffe w'olunaku. Ekirabo kino bulijjo kibeerako nze chairman nga nze neesimbyewo ne Doni, kati nga tubeera n'ebiwayi bibiri, nga tubeera n'ekiwayi ekya ttiimu chairman n'ekiwayi ekya ttiimu Doni. Kati nga tubadde tukyali n'ekirabo nga tukigenda mu maaso tubadde we mujjidde nga tuli mu katale tutambuza ekirabo kibadde kituuse ku mitwalo 2,200 ku sayidi ya chairman, then ku sayidi ya Doni nga kiri ku mutwalo 1.5. Awo we mutusangidde. So nga neeyongera ddala okubanjulira entebe ya chairman, entebe ya gunde ensawo ya chairman yo yaffe ffenna. Ensawo ya chairman akasente ketuteeka mu nsawo ya chairman oba nusu 5 oba 10 oba mutwalo mu kusinziira nga bw'osobodde tukateeka mu nsawo ya chairman eno nejja neekola nga ekavalinga ku airtime wa mugole oba mobilizer waffe okuba nga asobola okutukwasaganya n'okukola organizations ezimu zetubanga tetusobola kwetuusa kutuukako ngaffe, then kana sente kanaaba kasigaddemu nga gyeko omutwalo gwe tukakwata ne tukateeka ku bajeti y'emikolo. N'olwekyo ngenda kusaba yenna ayina kyagala okuteeka mu nsawo ya chairman ojja kuwanika omukono wonna wooli, then our vice agenda kutuukako n'ensawo yaffe eri eno kateekemu. Sanyusa okubalaba. Amanya bampita Henry Kibalama, stage assassin double balalo, ndi komedia era nga Abaganda ba comedian babayita bakali bwekonzi abasinga mubadde temukimanyi. Kyekigambo ekituufu ekikozesebwa nga ndi mu team Hope Shifa era ebiseera ebisinga nze mba MC waabwe. Kati saawa eno nga we nabagambye nti tusimye bongerwa bannange mwebale kujja abagenyi mwenna abaliwo era twebaza mukama waffe ekkula ly'otutuusaako okujja okyala wano kino kisa. Mukama wakussaako omugundi omanyi tewali mu Katonda bagamba tewali kijja nga Mukama takoze eki. Naye mu nteekateeka ekyo ate ebiseera ebisinga mwagabira ki? Mwagabira omukisa. Kati twebaza omukisa mannange Mukama gwawadde ekyalo kino kuba ekyalo kino kati kiri ku mukutu era abantu b'ekyalo kino abantu b'eddundu bayira batya? Yes, mwekubireko mu bugalo. Kyekyalo ekifuga ate naawe weebaze Katonda nti gwe ositudde eddundu omutwala mu nsi yonna. Yes. Kakati tusooka ne tusaba ne tugamba abaafuna obukosefukosefu Mukama Katonda ye mubeezi waffe mu buli mbeera yonna. Naffe abali wano Mukama Katonda yalutegeka olunaku luno nga weemuli. Kakati tiimu chairman ne tiimu Doni okufunza obudde tutwale nga tuvaawo nga bukyali tugenda mu dakiika 5 okitegedde. N'abali ku mukutu mwetegereze tuli mu dakiika 5 twagala kulaba ku luno ani atwala engabo kuba n'amasaza eri gasambibwa amataka. Kakati na wano tugenda byebyo byonna. Kakati saawa eno eyeyimirira bachairman nga tetunnabala aluwa anti oyinza okubayo kyayina bali ku mugongo awo abagamba tetukkiriza tekijja kuba twongerako. Omanyi otya eyinza okubeerayo ali mu mwanya eri ng'agamba obadde otya alete wano
ezo dakiika z'otuwadde tubikole nga waali kale naye tumumegge ng'alaba. aha eddakiika 2 mwetereeze nga tuyimba akayimba nti tumutendereza Yesu, Yesu oli mwana gwa ndiga, omusaayi gunaziza, nebaza omulokozi. Tukaddemu tumutendereza Yesu, Yesu mwana gwa ndiga, omusaayi gunaziza, twebaza omulokozi. Kati wakati waffe wenna tubiddwa ekisa era akayimba ako tukawaddeyo kagenze eddakiika 1 n'ekitundu. Omugole ye mulindwa kati omugole ye mulindwa. Akayimba omugole tumuwe kayimba ki? Omwana akaleese kakulembere tandika otankukuta. Ani ayimbye Love Commissioner? Tandika oyimba Love Commissioner. Yimuka. Ono ye Love Commissioner. Ya munne anyo ya konkona konkona. Aha. Ya munne oba nonjagala biddemu baby you do. Nkwagala. Bonna batulire bakimanye nange wendi. Nkwagala. Tondaba tongeremu bugumu babike. Nkwagala. Kyensaba tongeremu omukwano wetuge. Nkwagala. Love Commissioner. Ya munne anyo ya konkona konkona. Ya munne oba nonjagala biddemu baby you do. Nkwagala. Bonna batulire bakimanye nange wendi. Nkwagala. Tondaba tongeremu bugumu babike. Nkwagala. Kyensaba tongeremu babike. Kakati akakayimba ekyo ekigambo kye tugenda okuyimba wano nga gwoddamu. Oli alinda kigambo kyo. Ono ye Love Commissioner. Ya nfungana ya konkona konkona. Ya munne oba nonjagala biddemu baby you do. Aha. Nabatulire bakimanye nange wendi. Aha. Ndaba tongeremu bugumu babike. Akayimba kano bakayimbira gwe mulindo. Tubura kwetano mukwano. Either M10 or Airtel, it's an account or Zina. Nsome MTN Airtel. Airtel eri 070 biri ante bya TikTok tebalina tuulya tusome namba 070 biri 56 21 57 biri mkwano soma Luganda 070 56 21 57. Kale sweet twe mweyanze ngata muri basanyi bana ngatibu gani manyi
yabadde ku imo oli bwe mwayogedde naye ku Timu cheya Mary uno timu cheya bako chogamba. Tuyanza okulaba mukwano. Bakyayogera. Mary wado inachogamba. Shifa ya MTN 0782 tekeke ekyebiri. Zero musanvu munana bbiri. Okay, 0782 15 nkaaga mu mwenda ereeta nakawombe shifa 0782 Ye mama. emu 0 emu 5 mukaaga mwenda. Okay, darling. Kati ejja kuleeta birungi Scovia. It will be the one. Okay, thank you. Timu Doni babasinga emitwalo 5 kati anti ndi mukwogera timu Doni babasinga emitwalo 5 Mary vaako na butobo babalina kibaga. Abanange olaba timu Doni ekirabo luli twabaleka ne tugamba banafuye nnyo kino engeri gye kirabisa obubi kyeyamaani waffe naye leero tatukkiriza timu Doni mutusinga mmeka batusinga emitwalo 7 batusinga emitwalo 7 bambi mbakowoola timu Doni nze shifa ali ku timu Doni Enoka ye yatuguliddewo ensawo yaffe ne maama we batuweerezza omutwalo tebaliwo naye be baguddewo kati tuli wano nze ndi n'abakadde b'oku kyalo bano bambi banakuwadde baabakubyekubye eddempi baabasunyyesunye eddalaabo bawa abakadde beyogerere nkowoola abawagizi tufukamidde akuba batukubye leero tukaaba timu Doni Timu cheya leero sigaleeyo
kale wati mudoni tumugula bbanja wano gwendese timu cheya bati mudoni bali mukamoli bekwese abati mudoni bali mukamoli badoni bali mukamoli bekwese timu cheya nkubiriza abatulafu Doni lera wangule bambi ali eyo stress omwana mulwadde ne batulinyiridde batukoze bino empologoma yazze omugole asaba kufuluma kati abatuli bansaba nze chairman nze kenyine kirabo nkitwara njagala nkitwale luli banfukamiza naye kati mpula sawala fukamiza chairman yesemyeko kirabo mpulira feeling nti tiimu Doni ekyayina amaanyi feeling weeri nga tetunakola kirala katuleete omukole tuddamu akayimba kali ng'omukole wayingirawo naye nga gwoddamu okimanyi It's okay, don't worry. Kale tuyimbe. Gira tukigale. Tuyimbe. Nga mukuba bukubi ngalo. Gira tukigale. 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 Anti era ye chorus. Gira tukigale. Tukigale. It's okay. It's okay. It's okay. Don't worry, baby. Don't worry. It's okay. It's okay. Madamu ndowooza kati ali ready. Bana. Contribution tukyagenda maaso bannanga abali kumpe contribution ekyagenda maaso katulete omugole akuwagira nakuviramu wasinga omwetagirira katubererewo bana tukigale tukigale gira tukigale 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 gira tukigale tukigale era tukigale nga nawe woddamu baby
Yes. Aha. Yeah. Gira tuchigale. Gira tuchigale. Gira tuchigale. Tuchigale. Era tuchigale. Aka omwami naye ayimbe paasi ye. Gira tuchigale. Kale bannange omugole fashion zirero bamwambaza kuzima ezigendo ba uniform zaffe z'ababuuza enegenda bamba uniform abawala mukaaga bagenda kwambala batyo abagenda osavinga ba ashers osavinga mu bako eyo naye eri mu uniform zaffe Shifaro lima tegera nte nyambala yali ya South African style. Atemu yawo. No ba Nigeria batero ba Nigeria pezo. Seyogenda ba mu lunagwa. Ala kigendo obera smart. Ali musirike tuwulire laki agamba timu ki. Bana. Timu cheya? Timu Don. Musoke muleke. Timu cheya. Oli timu cheya. Bana. Nadali timu Don bwako. Cheya uno laki ali timu gwe. Antulema kutura. Musirike. Laki agambye timu Don. Laki wamugamba otya. Timu cheya wama. Oli timu ki? Timu ane? Agambye Doni kati. Laki omuvumvu bina agambye timu Don na Timu cheya. Bambi bale kata mwina mas. Kwata. Timu Doni bagisinga emitwalo 7. Ataddeko mmeka. Temu mutuga. Laki timu musoke muleke ngambe. Timu Doni bagisinga Temu mukwata maaso. Ogamba ki? Timu Doni ataddeko omutwalo gumu. Aba timu Doni oyo. Wanji Lucky. Mami timu Don ayogera mumuleke. Yes. Banango wa timu Don mwebale okunyuma mwebale omukolo gwe mukola mwebale okutondera mukwano gwaffe omuwala oyo mwebaza nnyo mwebale mukazi mwebale kuba emanzi mwebale kuba omukazi mulungi mwebale kugira emicwe mwebale kukunda abantu ebyo byonna ne bireeta okukunda abantu n'okukunda Ruhanga. Kale enamba ogirina mbaligala kuinvitinga y'abalala babano bazze. N'okukunda omukazi wawe enamba nzino the hope shipper I follow her everywhere. Okay. Now let me invite others. Yes. Tutaase timu Doni eri mu kuswala. Mary Love, Dream Big, gwe gwendeese. Dream Big, when away US. Timu cheya. Tannaja. Dream Big baako kyoyogera. Yes. Wanji. Omukazi. Ye oli timu ki? Okuyogera naye. Kampita DJ oba tobitegedde. Munnyonnyole. Tunoonya ssente za kirabo kino omugole wuuno. Timu cheya.
nakola bya timu ngenda kuwa buli contribution. Wanji? Ngenda kuwa buli contribution ngenda kola bya timu. Ogenda wa buli contribution wa sente meka? Mitwalo 10. Contribution. Bamuyita Dream Big. Amanya? Dream Big agenda tuwe mitwalo 10. Musomere MTN Airtel. Adija ngenda kuyita. Adite mdoni ati. Yabadde team chair nkuyita sawa yonna. Yabadde team doni. Ye yasindise mitwalo 3. Dream Big nkute. Adija nkukomezaawo. Mane oli owesente. Tayogera. Nzwame ekyezawo shifa yatubye nze nasindika emitwalo 3 mu 12 oli nasindika emitwalo 2 12 zijjayo emitwalo 5 zaayo 10 waffe ngulabe ng'omutwalo no zaayo sente zaffe wamma zaayo sente zaffe kyekyo kyembadde gamba. Okay, Dream Big badde otukubuuza enamba bakuwa enamba ki? Dream Big, talk to me. Okay, Mary Love omwana wa Maria nkuleeta. Wanji Waleko bannange. Kale yogera nono. Yogera nono ayinza ba team Don. Oh, team Don mama uzifogera naye nga si team Don. Wanji. Naye kasaba team Mukolo it's okay. Wanji sweet wange. How are you my lovely sweetheart? Osabulungi wazukukidde ku side kirero. Oli team Doni. Ali team Don. Kati mumuleka yogere. Amma yogera. Batusinga mmeka? Kaaga. Babasinga mitwalo 6. Team Don mkwano toyagaliza. Wamma ogamba otya mukwano? Anti Shifa. Wanji baby. Nze nja baweeza emitwalo 10 naye mujja kuba Mary Love badde ogamba ki? Mary Love badde ogamba ki? nze nja bawe emitwalo 10 naye mujja kumpa 3. Kansomere enamba kw'onaateekeza omukolo. It's okay. Naye gisomere Dream Big. Anti alabika nina. Dream Big ajagala. Ayagala ki MTN Airtel. Some enamba. Kale MTN eri 0782 0782 tugimaze 10. Okay, Airtel eri 0702 Airtel 5 6 2 5 5 5 Kale ndeeta Liz. Kale dia. Kale Liz nkuleese. Mary Nyomera nkuleeta after this one.
ndaba Shifa ate nga wa tiimu cheya. Waaw kamusikiriza. Omugole ndowooza mumulaba era afaananye ng'abakabini crew. Hope Shifa Fashions yakikozeeko naye Ate nga Hope Shifa ali tiimu Doni. Ate omugole bambi ali tiimu cheya kakati munange naye mulaba bwe yafaananye leero. Hope Shifa Fashions leero yakikozeeko. Kibano bikolera eno. Eno balina ekyalaani. Bajja nga lifi. Kawedemu. Ano bayavuddeko. Omugole si ereera. Tiimu Doni wali yazze. Akyali. Alina by'atayipinga awali. Atayipingawo tiimu Doni. Teri yazi. Nina benzijjako. Ono muteereko ennamba wano. Ennamba anti tosoma eno bya wansi yo baagimuwadde edda yiiyo. 256 eno wansi gy'olabira akugamba invite meeting Doni kino this one. Emusimu amuwambye. Timu cheya. Ora bwe tufaanagana. Ni wano tunyirira biki. Ono akyalinze ennamba. Ennamba yiiyo ya Airtel baagiwandiiseewo. Nsomere Dream. Nsome Airtel MTN. Dream Big baako ky'owandiika. Still waiting for the numbers. Zizo abantu bazitaddewo eri 0782 eyo MTN. 0782 10 15 69 oyo wiyayagala muyita. Bannange ate ono omuzungu bawe bamunnyonnyole. Kale wuuyo mumunnyonnyole. Ani abeeyimirira? Bambi ngenda kunnyonnyola ku mugole omukyala sekyo. Omuzungu ayogera Luzungu oba n'Oluganda luwulira? Luzungu? Kwata wano. Tujja ddogera kwata. Musajja mukazi. Musajja. Oh, you are welcome. Eh. Oli wa tiimu Doni asinde. Nteerako omutwalo wano. Nteerako 2.5. 2.5. Yawula wano ze tubasinga kyokka. Anti tebatusinga bakyali mu negative. Anti kati waneeno oba okola Omutwalo gubadde gwabali. Muteeke wano oteekeko 5.5. Bannange baabano mubalabe. Bambi. Walla what? Bano abantu bwe bandi. Kwata oyogerere bano. We want money, please. Bali bored. We want. Are you bored? Your team what? Bagamba Olwarabu lwe Are you Shifa, una bagamba Olwarabu lwabwe. Abagambe ekituliko. Omanyi Olwarabu? Bannange biki bino bye tunyize? Abantu babwe team chair isendi. Adija Batongedde. timu che yogera timu che oye. Bavuddeko. Timu che ya kujjako bano. Match, wanyize match. Mbuyuluzi biki bino ebya match simannayize TikTok wanyize wano mu match ne baleeta. Muba mu competition babawe ebirabo birimo okuwangula. Leave us alone, Aro. Yabadde yani ye dream big. Dream big. Weda ngambe nyonte namba. Dream big ticking.
Waliwo n'omulala yasuubiza ku Friend in good heart. Let me down next time. In good heart, leave this good. Go away. No, go, please. I don't want. You exit yourself. How will I be good demo? Yeah, bored. You guys, can you just leave us alone? You disconnect. You just help us and disconnect yourself, Alo. We are just, this is another thing. We are not on enjoyment like you guys. We're not enjoying the way you are enjoying. If you are enjoying us, please just no, these guys are Arabs. These are Arab guys. Mushikira. Mafi mushikira. Walla. Leave us. Disconnect and connect again. Banga kunjogeza Luwarabu na Lwerabira. Nange njogera bbiri nno gwe nteeka kola bwe siitabo. My love, how are you? Age oli timu ki? Network. Nina nze ni timu kye ukimanyi. Ni timu kye yakubadda. Ogamba ki Agi? Agi wachea. Yagambye. Agi ogamba ki? Network yo sinungi Agi. Sinaba mkwano. Cheyo omugamba ki? Cheyo omugamba ki njala leeta baddoni beetaase. Bakomerera omusumaali omuvanyuma. Njagala kubaako bendetaana beddoni beetaase bakomerera omusumaali ogusembayo. Adija sikuzza olimba. Kyoba manya Doni bamusinga emitwalo 6. Timu Doni bagisinga emitwalo 6. Kati baagala bagikuba erenje gye bayita tonziriranga. Wanji? Madamu Agi. Oba mpulira. Network yekutte. Bambi tubadde tukumisinga adi network ekutawanyiza. Agiddamu buto okonektinge. Network toyina. Agenda kutuwa sente oyo Agi mumanyi. Kube tumubulire ekiriwo kati. Kati oba ono naye muki. Naye naye alaka Mwarabu. Madam Shifa, unoba mukwato oyo si Mwarabu oyo? Unamanya kuki? Abana bagambye gundi awo si Mwarabu abo bawano. Hello? Yoyo Agi akomyewo. Bakwadeka girasi. Ketuyina bandi chokola nsonga baby. Network etusaasire agayitemu. Oda Airtel nungi. Shami mama bako kyogamba.
team Don, I came using food. Ama team chair. Aba team Don network mumukoze eki rero. Okwa team Don. Team chair. Cheya uno. Enzuno mukwano. Teba kuwa wama chitufu. Dennis. What is Dennis? Tweyanziza mukwano, tweyanzege. Tweyanziza mama. Alinyo muti. Dennis waswazerese. Ate zireza mu. Neta kuli zijjayo. Aweleza mtwalo neto zirabye. Nawe nno. Muri musite no tukwate mpulungi. No, batolabye eki. Teke kugenda bitano. Mukwane bitano bijjawo gwa. Batandikira mu 100. Yes. Namba ya Don yani. Teyimina bitano. Sifa, wame namba ya Don salira wagulu Okumi. Anti chembagana. Bitano bikola ki? Bikola ki Uganda. Tibikola na bito. Airtel, byo MTN yaganda deno Airtel. Tutawanya na. balina bameka nyonyo kiri kitya kiyimiridde kitya mobilize wano timu Don timu no tukisinga mitwale 5 mu 10 mu bitano njagala wakuba network tusumbuyemu nsaba munzikirize nebaze mwena abantu abawagidde tiimu cheya mwebale nnyo mwebalire ddala wakuba nti agi sikufunye bulungi agi gwe muwagizi wange gwe nsinga okuwenyumirizaamu naye wakuba network ekusumbuyemu timu Don mukabe mwekabireko Mudoni kye vaisa tuli bubi nnyo vaisa nsekerera njagula bwaguzi bannange nsaba munsasire vaisa ndi bubi antakula amaaso nze nagamba olwaleero luno tuyambe bannange abali eyo naye tuli bubi era tuli banaku tuli banaku naye banne batuyambe ndala banaku wama muli banaku timu Don siri timu Don timu ki uyo timu Don mate tuli banaku unadija gambye mbu timu Don banaku nnyo kulwaki tuli banaku ye bwakirabye nga mbu babasinga emitwalo 5 na ijja mmala giveyo ate gifuuke wamma tusaba mwenna abawagira timu Don nga bwatuwulidde nti nno tuli banaku kisangulewo tube nga tuwangula wekabireko ennaku unagambye mukwano wammaleeta ebikopo ate era abanaku we basaba obuyambi bambi mutuyambe bali temubongera bali bulungi batimu cheya bali bulungi kati ffe timu Don tuli banaku kituufu agambye kuba amasimu ate bagamba oyo munnawo muyambe mumenyere ku kyoyinawo nkube ku simu ki zotera okuba ngenda okuba essimu unagambye Shifa kuba amasimu kanyo obuugi mukwano ndeka mukwano lwaki otunula mu simu zange zenkuba tonfiirako talina liwa abanja yenywera buugi bwe ngena mukolako bagambye koleko omukola ali eno agamba owamaani yuuno katulabe kyagamba tolwagayo butishaati
abantu mogere nabo bulungi nene mubogolera abantu Musijja ngomalirize kubanga bano bacce abalaka abaddoni balemereddwa. Kwata otulangirireko. Kale bannange tweyanzege mu mbeera yonna abasobodde okuyimirirawo omukolo gwaffe nga tugutwala mu maaso bannange. Era tiimu Doni oli tiimu Doni yenze ndiwa oli tiimu Doni kale nze nyimiridde wano nga neebaza bannange aba tiimu Doni mwebale abatubeereddewo olwaleero mbamanyi muli mu kamooli naye zigenda kujja era tugenda basinga obuwanguzi. Twebaza abanayi mwonna ababadde ku tiimu Cheya. Tiimu Cheya mwekubireko mu bugalo. Tiimu Cheya mwekubireko mu bugalo. Kubanga mwe mulidde empanga naye temunnalya nkoko nkulu. Empanga mugiridde naye enkoko enkulu temunnagirya. Essaawa yonna tiimu Doni bagenda basinga. Bane tweyanzege abantu mwenna abasobodde okujja omukolo guno ndowooza mutegedde engeri gundi nga bwetambula olugendo lunaava wano ne yonna gye tunalaga n'ebisigadde abakyayina obuyambi tukyabwetaagira ddala. Obuyambi tubwetaaga bannange abali ku live tweyanzege mwebale nnyo naddala omukyala ali mu America ogudde mu bintu ate n'omala n'oteekawo obuyambi n'abasigadde obuyambi tubwetaaga kubenga ennaku ndaba zisembedde zinaatera okuggwayo. Ekyo tukyeyanzizza nnyo era abadde eyeetema mulimu abeetema nga weetemera mu mutima. Bannange oba omanyi nga weetemera mu mutima okyagamba kanzikwasika sokolete yako koolina kubanga omukolo gwo gusembedde. Tuli mu kkoona tutandise okulengera naye ng'olwaleero ababaddeko banaye twebazizza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala n'abeetema tugende ddala mu maaso. Tiimu Cheya ekyasinga n'obubonero buyitirivu ne ssente empitirivu nnyo emitwalo 5,490. Tiimu Cheya esinga emitwalo 5,490. Kati woba omanyi nti oli wa Doni eddakiika nnya katusigadde 2 kitundu tubawe engabo yaabwe bagitwale. Kale Proverbs agambye ali tiimu Doni netalina kyakola. Proverb tugambye Proverb yimirira n'amaanyi go gonna ensolo zibeera na bigere bina. Proverb ayagala ziweereza wa tiimu Doni. Kati no mbawadde eddakiika mbagambye abakyemaani mulidde enkoko naye temunnalya nkoko nkulu. Essaawa yonna oluwombo balubatwalako. Proverb namba ki gy'oyagala? Basome namba yonna. MTN eri 072 agimazi 101569 101569. Yes. Mr. Proverb tulina eddakiika 2 n'ekitundu ekirabo kigende. Okumanga ba tiimu Doni baagaliza. Tiimu Cheya baagaliza. Adija ajimperedde. So kale banaye tweyanzizza nnyo. Ebyokulya tukyayina mu bungi. Wowulira nga okyabulamu teweetya. Owulira nga obulamu ebyokulya tukyayina. Wano tuli mu ttiimu, tuli mu baaluganda banaye tuli okulya tulye.
abasiraamu bagamba mu kulani yaabwe wala hayita nansa wenkoma naye nga bagamba nti emmere weetuuka n'ekibadde kikolwa kyonna kibibwako ne musooka mutunulira ekyokulya nakati saawa eno buli omu teyeekwasa nsonyi tulye kuba tuli wamu omanyi abazungu bakola ekintu kino bagamba obuugi tulya bulye we eat porridge not we drink tusigaza eddakiika emu n'eddakiika 4 ne sekendi 4 Mr. Proverb waba talina kyatukoze nga awo tuba awo bwe tusinziira awo nga tulangirira bannange aba tiimu Doni Oluwombo aba chairman batandise oddusaanukula awereza sendi wevu mkwano yeye wanji mwe kati nze nange enki bannange kubanga Oluwombo chairman Oluwombo ani alulina bannange ow'amaanyi takeera kuba nze mwenyini nataddeyo ddamu ntiimu Doni ate tiimu Doni saawa eno nkyuse kaakati kambabuulire nabagambye dda nti enkoko mugenda girya naye enkoko enkulu tennawa beeba kati ddakiika emu dakiika 2 mutandike okubala eddakiika 2 kati zisigadde eddakiika emu ne sekendi 5 abati tiimu chairman eddakiika emu ne sekendi 4 zizo zigenda tiimu chairman eddakiika emu ne sekendi 25 obutikitiki budu kale dakiika 2 eddakiika 2 baabo bekalakasa egyo 2 4 6 5 6 7 8 9 Ladies and gentlemen, Waswa Dennis Hadija asindise emitwalo 5 mu 10. Ntaddewo eddakiika emu enkoko enkulu egenda awereze 5 wuno 5
Adija, say something. Adija yogera. Adija. Alaika avuddeko. Kwali wuuli. Ddamu osabe. Kati sooka otubalire kiri kitya? Natuwe 5 katubasinga 15,500 timu cheya tetunatuuka wala nnyo tweyongerayo wala zino bakatinyi kuba bukubi tukyayetaaga obuyambi timu cheya sente zituuse waliwo asaba ennamba naye eri yazituye tubasinga 15,500 Proverbs agambye tujja. I accept you. Lwaki buli gwendeta tajja? Kasagga David abuuza Lutaaya aliwa? Kasagga David abuuza Lutaaya aliwa? Jangu sembera. naye owetaaneze owacheya tebanagiteekamu naye kusima egenzeeko ziwano nempanda no egenzeeko siga nti tomanyi bagenze okuyita shifa nga bamaze zikuzaako nakwajjako bw'oyagala Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida e Kajjansi. Park and Go Tours and Travel e Kajjansi. The world starts now. tetunagikwata bulungi timucheya ajja tutaase alabika asindise emitwalo emirala asindise 10 kipata kwa wansi tukama watimu doni kipata follow down makusi abikaze ngale twayandiza kati emitwalo 10 mutunulira reason egamba reason tunula wansi reason egamba ki wansi reason timu doni emitwalo gino mirala za mirundi 3 za mirundi 2 kati ze zino Proverbs ya kati agamba emitwalo 10 doni era kweri reason kyekyo kati emitwalo 10 jako 5 jibani
bantwalaganya kasera balala kandeme kiri kitya Kati. You want to bamba? You want to chill with the big boys? Timu kye yabadde esinga timu Doni 15,500 newabayo ajja ku timu ya Doni nagiwa 10,000 kati timu Doni esinga timu kyeya 9,405 ne timu kyeya tukowoora tuli bubi dakika 5 timu kyeya egenda bikola nayo abali ku live tubayita timu kyeya timu kyeya ndi timu kyeya nze omugole omukyala yadde nze awandiika asomeza Doni atusinga 9,405 kati tukogoora timu kyeya batusinga 9,405 timu kyeya batuyambe batutaaseeko timu kyeya mubikolere ddala tubadde tubikola bulungi mujje tubikole mujje timu kyeya tubikole abali live team chairman I'm here I'm around timu kyeya team Dubai muri dawa live team Dubai Abu Dhabi Sharjah Qatar yes Arain nyina timu chairman ari Arain simanya ari dawa jangu timu Abu Dhabi wali anali kukoni chikati sawa zino yali kukoni chikati soko tubalire timu kyeya bagitwaraganya Uganda agamba timu kyeya bakocho bakolerawo bakaba timu kyatuweddemu Mami P atuyambeko tulina kwewozaako tusaba bululu Adija abantu batera enamba y'MTN. Nafe timu kyeya gye bali bajja. Anye kambayike wano. Ne bakyeya bajja. Timu kye. Endakiika nnya. Akagendako sekendi 5. Oba bataddeko. Wasigadde eddakiika 4 ne sekendi 2. Nomala olabe ya proverb emmere otagisula. Timu Doni bakyayongera kyeya muliwa mujja naffe twongere timu kyeya kambayite wano bajja live mujja kuwulira mujja kiwulira leero bajja mukanga batiise maze okwenekitinga wano bajja awo timu chairman timu kyeya muliwa mujje Dubai maze bakowola ale bannange tweyanzege ndowooza abatimu kyeya mukiriza timu kyeya oye wabuzitawanika mutegedde nti no omusajja omwe ali enkoko ye ate yagenda sindika mutegedde timu Doni erina amaanyi nedda tekisoboka kakati bawadde eddakiika 2 babasinga sente mmeka 9,405 9,405 ati twetaaga yatuwaamu 10 awo
timu cheya eyo tubasobola kumpango olaba mwekalakasiza aba timu dole temusobola kwekalakasa kutuuka kwekyo buno busente butono abalodi bange bajja buno busente butono aba timu chairman wasandire kati yogera bakusimba oyaga nero bakusimba ogwe mu kifuba ejo bankubye badde mu stress saba mumpagire tuwangule lwaleero kirabo tukyesigaze timu chairman timu chair wetuli wano tubasaba mujje muwagire timu chair bamukubye ejo katayagala mu mununule aba New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano bwe batyo balese omusomo ogugendo tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya balese omusomo guno ogenda okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina okutandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathy Kabiite abeere nga ate ayongera obategeeza details tugenda kubeera Toronto Canada Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okubanga ogende Canada wegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo date zibagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera nkusaba okube ku namba ya Kathy Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingakaawo mujja kumbuuza eri ku WhatsApp yes enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere nga ate obeegattako olabe bwe kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen ojjeko bulungi ennamba ekirabo kijje mu Aisha wa timu chairman timu che network na yelimbo watamidde doni era nene timu cheyeja taina wagwa yewa doni nya yatuwadde dakiika nya timu cheya mangu wetu bikole dakiika nya nga tezinagwako atuzitaase nowaleeta etaano n'omudala netubakwatirawo timu cheya nga nkyakonekitinga gwe tukyalinda agiya akyanoonya okwiga omwayita ali mukamuli adduse emisingi agenze kuleeta wali kugundi wali kiyateresaawo tuleeta jja menta agenze kuleeta wali mu box kati esaawa akalulu kalangirirwe olwaleero ennaku z'omwezi 22 timu cheya muliwe omwezi ogw'omwenda timu chairman ekoze bulungi nnyo olunaku lwaleero nesanyuka neba nessanyu
naye lwakuba ow'amaanyi asigala w'amaanyi era kubya gw'okutte tiimu kyeya eyongeddeko ku ssente ze babanja bagibanja emitwalo 9,445 onatadde mu chairman's bag kakati tiimu chairman ekyakoze bulungimu naye nga tiimu Doni yeekulembedde era essaawa eno ladies and gentlemen tusaba twanirize tiimu Doni esooke eyimirire ekube engalo ez'amaanyi girinde olabe tebalina gazikuba ate bwe batazikuba nga tiimu Doni mwekubireko mu bugalo ali omu tiimu chairman namwe mwekubireko mu bugalo agate munagwamu maanyi eno entebe omusango tegusaliddwa wiiki ejja kugenda kuba ye fayina ani agenda okusinga munne ate era tobolaba basadde buhanginga mu kiwe eddakiika 2-3 naye nga tiimu Doni ekyalidde empanga n'enkoko enkulu egirina egirina kale maama menti ageze kukima ssente kunoonya kyenyi teyategedde yakute ku dola timu kyeya batongedde ekyakola timu kyeya 15 kati batusinga emitwalo 8,995 Aisha agambye hope ku Tuesday insha Allah awusende emitwalo 25 ku mukolo bambi tweyanziza hope ku Tuesday insha Allah awusende emitwalo 25 ku mukolo obugalo eddala yani mpozi yani emitwalo 2 gatayinayo tukuba nnyo mbadde mbuuzaako okyakuba mbadde mbuuzaako onatuwadde emitwalo 2 Tuesday yani anti wiiki ejja Tuesday tebaba bakuba jjo timu kyeyawe yaju kamu tubikole aba tiimu Doni basagambiza Aisha banno bakutudde omutima obaga naye muwanguzi tawanika mwena okimanya simanyi Richard yali bamukubi kati bakubawo manda we ekyamaanyi eri wali tubawo manda we ate nga wooli bw'obeera olina okuwangula kugula mulonyi tukwekemukaawo obe nga taliiwo tuwangule to bakukubye mulamba leero bakukubye ekisero timu kyeya weyayo tubikole online timu kyeya weyayo
Aisha abuze namba. Wali okubya omupiira. Oba wakuba. Aisha MTN eri 082 emu 015 kagamoda. MTN 082 emu 015 kagamoda. Airtel eri 002 atano mu mukaga abiri mwemu atano mu musanvu. Airtel eri 002 atano mu mukaga abiri mwemu. Live abantu badde bakatandika okujja ntu bakatandika okunnyuka. Timu mwe. Emusatuleke. Chagamba. Nebe na forward ngati bajje kiki. Enyonyi egani. Chairman. Akana akafinda lokowola. Chairman. Tweet. Wakuba abatataganyizibwa network olwaleero bangi babadde tiimu cheya network netulemesa so nkiwa wiiki ejja amaanyi tukyagayina tetuweddemu maanyi nga bwe tugamba nti omuwanguzi tawanika tujja kuwangula ekirabo kino wiiki ejja naye tetunaba kukigaba Fine omuwanguzi tawanika. Ffe tusigala tuli banene. Kirabo tukitwala. Erinnya lyokka lituwa kiro. Kakati lwakuba waliwo ebitukuttemu katono. Ate obudde ne buba nga sibuli ku saidi yaffe tebugumiikiriza. Kati tujja genda okutuuka nga obudde bukivuddemu. Naye tusigala tuli b'amaanyi. Era nze siwanikanga. Obudde tebunaggwayo. Tuwere kikameka wamu. Ezo zokka. Olaba golo bagikubira mu sekendi zeemu. Kino ngenda kitwala alimba. Nze sinawanika tebabalimba. Sekendi za 3 mu sekendi zisigadde. Nyino kubanga ndi muwanguzi. Nze sipowa. Omugole nno bannaye bamukubye n'ate akyali kyakunywa obamanyi ogajjeewo. Bakubyedde omupiira gw'olyawo mboli mukunywa. Amanyi ogajjeewo omugole. Bakwapatayiti. Bakwapatayiti. Ifeeko gwe. Ntimu cheya muni wa watukubye tuwate twebuzabuliza ku bungi naye era ate namimanyira bituluma timu cheya wamma abatuwagidde mwebale n'abawagidde timu doni n'emikolo mwena mwebale naye nga timu cheya abaliyo akyaliyo batuwadde sekendi za 3 timu cheya tubikole. Ba timu cheya mbadde mbakola anti omuwanguzi tawanika. Eddakiika tulina emeka MC? Sekendi 15. Shinedi ne sekendi 3 bakubiramu omupiira. Omugole waffe ngeri gyanyumye bambi twate twagala ekirabo akisigaze naye kyemanyi tugenda bikola mu sekendi ezisembayo kati. Badoni akazindalo kamwe. Oyogera n'ogamba no preaching then tuziwandika. Ayagala gundi. Bannange ffe tuli mu ssanyu lingi kubanga ndowooza oba bagenda kutuleeterera wetutudde vayisa jafukamire tuli basanyufu buli sayidi eri tiimu kyamani tuli basanyufu n'eri tiimu doni tuli basanyufu era maama sifa weebale kujja tukwagaliza membeera ennungi
empisa ezo zonna. Nze ndi tiimu Doni. Empulira essanyu lingi nnyo. Tulidde embuzi. Mama Siri yogerako eri abantu. Tifa weebalire nnyo weebale ddala. Kwina essanyu wa chairman. Kwina essanyu wa Doni. Doni alina essanyu nnyo. Era tumwesunze bajje batufukamireko naffe. Bana ensiimye nze gwe mulundi gwange ogusoose okujja wano ate nsiimidde ddala kubanga nsanyuse kale n'abansindise okulaba muganda waffe Gaadi nabo ngenda bazaamu amaanyi nti banange ekintu kiri bulungi nga bo kale engeri gye bansindisemu tebaŋambye bubaka bwabwe naye nga owooluganda muganda waffe bagambye genda olabe ebigenda mu maaso eri muganda waffe Gaadi. Naye nze nganze mbabazi nze olwaliro mbadde sizeewo na ssente naye neeyamye okuwaayo kasente akatono okusinziira nga bwe nenkana Gaadi ngenda mufunirayo $5,000 ku Sande. Ekirala njagala kwebaza omukyalo oyo gwe bayita Sifa. Simumanyi no wonna akatulidde wano. Nakatulidde wano nze sinamulaba simumanyi. Yeebale nnyo weebalire ddala nyabo. Tweyanza okukwata ku muganda waffe akantu akaali nga akatono ate nekigiramu ekinene. Naffe bwe tubeera eyo tuwulira nga tuzeemu amaanyi nga tulaba muganda waffe nono ffe tulina long story ziba mpanvuko naye bwe tuba tutudde eyo ne tutunula ne tulaba nga muffe mulimu ate avuddewo okwo kuba naffe tulina abakyala naye tetunasobola kubasiima kubeeyanza ate nga bayise mu mbeera embi nga bayise mu mbeera ng'eya Mutala Gaadi. Naye bwe tulaba nga Mr. Gaadi Mungu awadde obusobozi omukyala gwe bayita Sifa nti amuyambeko naffe kituzaamu amaanyi era naffe ne tuba nga atuwulira buli muli nga twagala tukwasize wamu naye. Kati banange ndowooza bakama bange nabo bwe banaabeerako ku mikutu eyo era bajja kumulaba naye nange kennyini bansindise nga baŋŋambye ku Lwokuna tujja kutuula. Ndowooza ku Lwokuna insha Allah Mungu wanaaba ataasiza bwe banaatugamba ki kye bagenda okuweereza Mwami Gaadi. Tugusiimye nnyo mwebale nnyo weebalire ddala ne chairman weebale kubiriza mukolo guno. Tusiima nnyo byonna kati mbadde nsaba ekirabo tukikwase omuwanguzi. Abawanguzi be baluwa agende nga kiwunyisa ku bawanguzi agende nga ng'akiwunyisaako kimale kigendere ddala omwekisi wa chairman. Omanyi omuntu wawangula ekikopo
bagenda bakikwasa ku buli muntu ne bawulira ettwe lirimu Wakasawa niko omukono. Webaze kimutusaako. 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 Kale timu Doni mweteketeeke ekirabo bajje bakibakwaseeko ng'abawanguzi. Nyena nno n'okwekubira akayimba. Tambula mpola nga weerinnyako kubanga oli mugole olunaku olwaleero. Tambula mpola mukube nno mu ngalo. Yes, yes. Wannaye musooke muveeyo abakulu abagagga musooke muveeyo. Muli beteefuteefu okwatako? Tambula mpola nga weerinnyako kubanga oli mugole olunaku olwaleero. Mukiwulira akawoowo. Muwulira bwe kiwunya akawoowo. Ate nno kati kiwedde. Kale nga nseetuka ngenda eri bakadde mu bato nvuddeyo ngenda mu bakadde era mwesanyukire. Mukiwulira akawoowo. Mukiwulira akawoowo saategedde woogwa. Mukiwulira akawoowo. Muwulira akawoowo ate no we mmala nkitwala. Mbawunyisaako buwunyisa nze mmale nkitwale. Mbawunyisaako buwunyisa. Mbawunyisaako buwunyisa mmale nkitwale. Mukiwulira? Ayayayayaya. Bannaye mwebale kuteekamu ssente. Mwebale kusaamu ssente. Mwebale kwagala kifo kino. Naye ate nange yeetikka. Nange yeetikka okwetikka si kyangu. Omwetisi omukolo bwe gutabaako mwetisi tegunyuma. Toyinza kubanga oli mu makanzu g'abako ate nga gwe weetisse. Kitegeeza kyenkola kinene nnyo. Munsiibule ngenze n'ekirabo kyange mwebale kusanyuka. Sifa gy'oli naawe ndeete. Bannaye njabbalinnya va mu mukeeka. Sisi where are you Shifa? Shifa where are you? Shifa where are you? Shifa where are you? Hey. Yes, Pamela Chitese, that is good. Bannange kino ekirabo olwaleero like sikyakugabanya tiimu yonna like maybe 2 people kati tugenda londayo abantu 2 mu team Don bagenda kigabanya kati mukuba akalulu like ekirabo kyaffe nkugambye obwedda mutwala speed bambi banayita abikola simulwampolapola Unazeeko ye tycoon. Wanji tycoon. Wanji. Wow. Kati weroze munno muwaako kiriwa.
kale kimukwase kijemu okimukwase kijemu mu bipapula tukirabe then omukwase ye mama namwe mwebale kuda amina Bambi. Olunaku lwa leero bwebityo bwe lulabise n'omugenyi gwe tusinze okwaniriza omugenyi azze naye aze okwesanyukira ku munne bannange weebale nnyo okwerekereza oyinza okiraba ng'ekyokusaaga naye okufiisa obudde nga bw'oli n'ogamba kaŋŋendeko iriza munnange ekiro kino Mukama akuddizeewo era amuwe omukisa mazima namwe abantu abakuŋŋaana baneetubwebaza mwebale kubeerangawo ate mwebale contribution naye nakutuma mukuuma maka gano n'omukwano gwe mugulaga byonna ekisa kya Mukama kibambale olunaku lwaleero bwetutulabise era nga tiimu Doni nga bwekola Madrid ya wano gwekikoze olwaleero okweddiza Champions League yetegeke kubanga kubeerako asinga nakolaki kati adijo witejja ojja kuba wetegese bulungi nnyo tulabe kubanga Proverb Mukama akutugeewo bagamba omukono ogwajja engeri gyegutaba ogwakola ne gutamanya akubiseemu museera nimo bikinaana onakuwaleero nga wotuwadde fayi tiimu Doni oye Proverb oye mwebale nnyo nammwe abakontributinze bonna onakuwaleero wetwe lulabise kakati nze ng'omugole nti nyina okusooka okusiima abatuuze nze ng'omugole ate mobilizer sekuritale ntwala akaseera kano okwebaza abatuze mwebale kujja kubanga bambeereddewo nnyo okuva mu ntandikwa nakati weebali yakwebaza abantu mwenna mikwano gyange egivudde e Kampala abazze olwaleero mu meeting abadde nga tebanajja wano ntwala akaseera kano okwebaza abavudde e Kampala nateekamu transport we bonna abavudde wala nga tebabadde tebatuula wano mwebale kujja mwebalire ddala okwo okwagala okwannamaddala mwebale kunjagala bannange abatuze mwe mbeebazanga bulijjo mwebalire ddala temujjangu okwo bannange mwebale kunjagala mubakubire mu ngalo abatuuze abo bola abatandika mu ntandikwa kati nakati tebavangawo waneeno tebapewa geemu abavuze amafuta gammwe mwebale nnyo bannange omuntu navuga amafuta okuva e Kampala najja wano eyo okwagala kwa maanyi mwebale nnyo mwebere ddala abadde naffe ku mukutu live ku TikTok mwebale nnyo okutubeererawo mwebale kutuwagira tiimu chairman tiimu Doni ku Sande nze agenda okuwangula ekirabo ekyo naye nga mwebale kutuwagira mwebale kutwagala mwenna abatambudde naffe kuva mu ntandikwa nakati nga mukyali naffe mbeebaza mwebalire nnyo mwebale ddala jakwebaza tiimu Shifa ne tiimu ye abo nabo mubakubira obugalo bw'amaani tiimu Shifa ne tiimu oyo Shifa sina kyemugamba Katonda yamanyi byalimuwa si bwe kiri Katonda yamugabirire sina kyemugamba Shifa kale meeting bweto bwetambudde badde njagala kwanjula bintu bino
bannange nze mobilize ate abala ssente ate olumala ozibala nga nzikwasa treasure tizisula wange temukuba buteyimbwa nze sibeera na 10 kyammwe tulina treasure wano treasure yono abadde tebamumanyi kaakati kiri mutu waffe omukasha avuddemu 19,500 mumukubereko mu ngalo sente nyingi nno kyemanizibaga neva mu 14,000 nzijeko omutwalo gwa mobilizer kati bwenzigasse njebe 19,500 kati mabega ka waliwo sente zembadde nazo kati nenzijako eza tenti biki nja expense kusigaleko 27,000 kati mukashi wano nyinawe 22,215 zengenda okukwasa muganda wange treasure waffe omubwati Treasure, are you ready? Yojeria 22,215. Ezimwe endala zibadde ku simu yange. Then waliwo n'erya 10 batuwadde ery'omukolo. Namuwandiisa oli simanyani. Okay. Naye omulala tugambye lwakubiri. Olwo 10 asuubiza na 25 abo. Naye nga mwebale kutwagala mwenna tubeebaza zenkomi. Okomye nze nsaba mbasiibule mwebale nnyo bannaye abatusuubiza twebayimiriddeko temutuvaamu wange tukyagenda mu maaso bajeti yaffe ekyaliko ebipendinga ebikyabanja please tubasaba ennaku muna etwalabanga ezibulayo ennyingi naye ziizo zigenderedde tusaba mwongero yimirira naffe tebinnaggwa waliwo ebikyabangibwa bingi ate nga byamakulu tukiguse kino ate munnange tulabe wa Katonda gy'atutwala. Thank you so much. Mukama abatukuumire mwebale nnyo mwenna abagoberera live zino ne muga meeting mugenda beera part of us. Thank you so much. Tunyo Mukama aba blessing effe tulina kye tuyinza bawa naye Mukama abatuyagalira. Yes. Nammwe ababeerawo bambi ne mwekomiitinga ne tutuula wano eno mwebale nnyo mwebalire ddala ye next week ku Sunday wetuli naye nga tukuumeko ku budde bambi tubukendeeze because wano enzikiza eba nnyingi nnyo tetulina masannyalaze wano tetulina mataala tetulina anything so tusembeze ku budde tubikole nga misana bukyali kali Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa